Life goes on. Naye mu bulumi obw'ekitalo omusajja ambulookinze yakwata essimu ye n'ambulookinga jjukira kati awo tetukyakola ffenna ambulookinze ku social media zonna yambulookinga WhatsApp, Facebook zonna nga bwe mweereza messages kyayitamu ne ngamba owaayi ekikulu kwesonyiwa sobole okwerabira. Entebbe Road nvuddeyo obulamu nga bugenda mu maaso. Kati mu bbanga eryo I met people, I met someone nga bintu kati olwo njagala kufuna muntu sinafuna mwana neetaaga okusitolinga. I have a house wensobola okugenda naye nga sobola gibeeramu nga ndi bwomu era nkyabeera ne brother wange kati nnyumba eyo ngerimu omupangisa mpaka sente naye nga atera okunkubira mwana mbeera sinungi ndi mugwaggwawo nga am obligated kubanga tetwayawuka twasigala ba friends ngera bw'aba alina ekizibu kyonna am obligated okumuyamba nga ne wankubira mwana kika nga muweereza kasente kubanga esente awo covid sente zezinali nfuna zaali ziva mu nju ebiseera ebyo era nga bwe nfuna nga muweerezaayo ka percentage okumwebaza kubanga singa teyampa magezi singa teriiwo singa sente zaggwawo dda. Ekirungi we had good times we to go out every weekend era yangamba nange yangamba obulamu bwange obwa campus wandaga wansanyusa wantambuza wandaga ekibuga kyenali simanyi. We had fun nange that is the best part of my life. Naye taoni meetinga some chick wamwite si twamitingako once nga bwono meeting omuntu ngende ku date bwebityo. We went out ne twavinga fun ekya ne tutundula ne kuvanira naye nga mbeera ne brother wange naye nga I'm not so comfortable kubeera na brother wange olw'ensonga kibeera tekiraga buvunaanyizibwa kudeetinga muntu ng'ate obeera wa muntu. Naye already nalina ennyumba yange ngimpa sente nengamba bwe naafuna omuntu I will have to shift. Kati jjukira ebbanga eryo lyonna nze I use protection naye something happened I didn't use protection. Awo netubeerawo netuyingira covid nono si 2020 kati mukubirako lumu manyi engeri gye mubeera board angamba mukubirako twebuza nga majangu ndabiko ndeewe nga mulabako ekyaddiriranga naye angamba nange nja kujja nkulabeko. Tuli mu 2020 awo kati 2020 aggwaako awo tugenda mu 2021. Kazini wange ono gwe twasoma naye ku university yalina mukyala we oyo yali yagenda ku kyeyo kati ku kyeyo eyo bwe baba boogera banyumya twali
twogera nnyo kubanga yali mu mukwano gwange. Nangamba nina mukyala wange naye yaŋŋambye waliwo alina omukyala anoonya. Lwaki tetuconnecting kibakonekitinga n'oyogera naye nofuna omukyala n'ozaalayo okukaana kubanga omuwala anaatera okudda. Ati omuwala ono kamuyite Eni nga tukonenga mpesimu ya mukyala we nga mukyala we munjogera naye nga ngamba waali omuwala nga mpa ennamba ye nga tutandika okukyatinga. Kati batucyatinga ne tuconnectinga naye nga namugamba never reveal eri Eni kikino manya abakyala bwaba misinze omuntu kono yambuza omusajja akola ki ayina biki namugamba mugambe sirina kyenina mpangisa sirina kyenina. Nangamba ate lwaki bw'onoobuulira omukyala bikijja kwangwa konza zinjagala kubeera yamanyi yekka oba nze mwegambire at the right time. Naye katwogera nga tweyogerako buli omu nga ngira bino biki. Kati twali twogera nangamba naye nina kyenjagala okugamba konze it's okay. Ngamba before we go on. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa. Mwebale twesiga mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda ebyomu kisenge ebyenjawulo nga amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuzina, byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa opposite stage y'Ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 07872199. Nina kyenjagala okugamba konze it's okay. Ngamba before we go on njagala omanye ebyani konze mbuulira. Ngamba alina omwana. If you ready relationship ogenda maaso alina omwana nga nange mugamba nti munnaye nze sirina mwana nga mbuuza olina emyaka enya ndi ku 4th floor nga mubuulira baire nali nyingira 4th floor nga munnaye katuconnectinga nga nga we talk every day nga twogera kubanga ye bwe yamalanga emirimu gye amala ssaawa 6 ssaawa 5-6 netwogera twakonectinga twogera paka ssaawa nga 9 oto netuntwala n'okuntwala nga ndi ku ssimu Mr. Suzy. So awo tuli mu COVID owa 2021 kati nangamba abuzaayo emyezi 6 akomewo netutandika n'ogibala nti omugumu guwedde tubuzaayo ena ng'okubiri tubuzaayo 3 kati munayi Mr. Suzy nga abuzaayo emyezi 6 contract y'emyaka 2 ekweko buli omu abuulidde ebibye tuconnectinze we really connected. Kati aba abuzaayo omwezi
ng'ebiri. Ne mubuuza naye okoze wagenda ekyakutwala eyo okukola ki? Nagamba nze kyantwala kuzimbira maama wange ennyumba, naye ennyumba nagimala. Kati ebweru eyo baalinayo ne sisita we yali eyo. Yagamba twagenda kuzimbira maama ennyumba era twagizimba neggwa. Konze ki ekyo kirungi. Kati nagamba naye nange nali ntandise nagulayo poloti nga ntandise okuzimba. Naye ennyumba eri madinisa. Konze ne mugamba ennyumba burento buli madinisa tobuzaayo myezi mu myezi, rente ezo zinagwa ng'okomyewo e Uganda. Kwe nagamba simanyi. Ne mugamba mpeereza ku bifaananyi. Kati mwali mukutana nga yagamba ziri ku madinisa bwe twali twogera. Kati bwampeereza ebifaananyi nga Mr. Sozi ennyumba zangamba ziri ku madinisa nga misingi, nga baazimba misingi. Konze ennyumba ng'ate mpeereza ebifaananyi. Naye wali nabadde nkulimi naye zeezo nampeereza ebifaananyi enziraba. Ne mugamba naye oyagala okudda e Uganda, you've worked for 2 years. Maama wo muzimbidde good. Kati gogenda kudda okole ki? Twakava mu COVID, ensi ekyakyankalanye. Manya tuli mu COVID, ensi ekyankalanye because it was 2021. Ogenda kukola ki? Nendeeta idea. Ne mugamba lwaki? Kubanga mukama we yali amugambye nti bambi nyongerayo. Ne mugamba it is better osigaleyo okoleyo 1 more year. Naye mukama wo mugambe akwongeza omusaala bw'aba ayagala osigale. Sente ezo ozimbe enju ezo waakiri ozisereke. It would be better ngoze ng'enju ezo zaali rooms 2 nga nsereke. Awo tulina we tusobola okutandikira, kubanga it is better okukola n'omwemu nga bw'ogimala ng'oli kuno than okutandikira ku musingi era proti ejja kusigala nga tulimu kirimu. Yabayinga idea yange naye ate gwe onongumingiriza. Konze jakugumingiriza. Konze koyetikali ng'akola extension, ng'akola sente. Kati bw'akola sente nga ngamba njagala project eyo onyambeko, nga bw'ongambye tutuuke ku kusereka onyambeko tugizimbe, nzimbe paka kusereka. Gamugamba nze omuntu gwe waakalaba sidamizime onesiza otya okumpa sente zo. Tya it is okay, nze ne bw'onoozirya nja kumanya bwe kize. Konze enkola si nnungi omuntu gw'otalabangako omuwe sente akuzimbire. Nyamba biki? Konze okay. Ngamba naye simanyiyo. Ngenda kubira brother wange ajja kutwalayo. Konze no problem nga tukola appointment na brother we nga ntwalayo nga ndabayo. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Ngamba naye simanyiyo. Ngenda kubira brother wange ajja kutwalayo.
nze no problem nga tukola appointment na brother we nga ntwalayo nga ndabayo wali kifo kyali tekinnakula bulungi nga walungi nga ndaba nga mugamba ebyete nga ngamba lwaki sente tuziweereza maama wo n'agula material nze ngenda ne supervisinga for that I'll do for you. Nangamba obuzibu sente bwe nziweereza mami bw'aba afunye ekizibu tasobola butazikola ki butazikozesaako ate sina kyenyinza mugamba ne mugamba but already she's your mother, it is better that way. Nangamba nedda oba oluganye bireke kale ngamba wayi kamuyambe mpereza sente ngamba mpereza ID yo mpereza sente kwe zinaatuukiranga kubanga twakozesa Western Union munaye ng'asindikira sente nga tugula nga mukolera budget nga nfuna muzimbi nga mugamba kyetaagisa ki nga ngamba tujja kwetaaga bweziti tujja kwetaaga leba bwati tujja kwetaaga bino tujja kwetaaga bino kati minisita Sozi nze engeri gye nali nzimbyeko saazimbanga sente weziri nazimbanga mpolampola so nga nsobola okutetenkanya kati nze bwe natuuka ku kifo kiri kyali kifo kikula bukuzi nalina okusooka okutetenkanya tusobole okukekkereza mu ngeri yonna ennyumba ezo zituuke call plate kati nga batugamba tujja kwetaaga ebyetaagisa mu kutandika wirubaalo biki nemugamba ebyo wirubaalo bitwala sente engeri ku sayiti eri waliyo abantu waliyo abazimba tusobola okupangisa ebintu ebimu ngamba namugamba togula wirubaalo togula nkumbi togula bitiyo tujja bipangisa tujja kufuna nga tutandika project bricks nagula zino eza 99 holo nafuna muzimbi wange anzimbira eno nga ngamba nja kukolera sente wezi byonna nga bwe tuziba tugenda kuzima nga mwereza BOQ ebeera disiti ebyebintu ebigendo ebyetaagibwa mugamba tujja kwetaaga bloka bweziti tujja kwetaaga ensawo za sementi bweziti tujja kwetaaga nga buli zimu muterako ne price trip z'omusenyu tujja kwetaaga bagambye bweziti nga muterako ne price era bw'aba WhatsApp zazirina asobola okuwa list nga bwe twazikolanga nga aweereza sente nga batandika kuzimba ennyumba zitambula ennyumba zituuka call plate nga mugamba kati nno tugenda kusereka nga tutuuka ku kusereka nga tusereka ennyumba ziserekewa obudde era ne wano butambula jjukira ebbanga nga ligenda nga ennyumba tuzisereka nga ziggwa Mr. Sozi namugamba kitwayogera kikoze eki kiwedde kati nga mugamba kati emyezi egisigaddeyo ku contract eyo kyoba okola sente ezo zitereke zino otandikirako ngoze keep your money nga gamba zinterekere konza sente kikemu gwe zeterekere funa gwoziteresa ozitereke gwe nti kale nga tuddamu tubala myezi egyali gisigaddeyo nga bwe twagiranga countdown kati tusigazaayo guno tusigazaayo emyezi ebiri tusigazaayo mwezi guno munaye ng'obudde butambula kati awo before wano okuzimba mu covid oyo owokubiri mu 2020
I meet someone, something gitwali idol ntutundula vanilla nga ono tundula ku vanilla kati nga obudde buggwayo obwa eni nga ngamba nkomawunca nga ninyi nga ngamba ntuuka saawa bweziti naye ng'agamba nze mami ajja kumpikinga naye engeri gyesikulabangako live njagala jje ku kisaawe nkulabe. Tubadde twogerera ku video call biki konze kale nja kujja era najja netwogera buli omu n'alaba ku munne for the first time face to face. She was cute, yali alabika bulungi nga bumubanyi abaana nga bakava ku kyeri. I took flowers netwogeramu netumeetinga for the first time era olwamalaawo n'alinnya emmoloka mama we bwe baali bamukimyenzi mami saamulaba nali eri bbali nga balinnya emmotoka nga bagenda wa mami mu kyalo nga nange aziri ewange netusigala nga twekubira amasimu awo nga twekubira amasimu ngamba naye njagala kujja kukulaba ngamba it's okay ngajja naye nga by then nali mbeera ne brother wange I'm feeling uncomfortable ngamba naleeta nti omukyala nju ya muganda wange. The house is a little bit big. It has 2 bedrooms. Nze nsula mu bedroom endala we share the kitchen biki kati before nga kanzireke mabika before nga tanajja bwe twayogera netwogera natuuka ne mugamba nga twakamira mugamba mpangisa naye bwe twayogera ne ndaba nga ngudde mu mukwano ne mugamba ninayo akasiisira kange naye akasiisira ako kalimu omupangisa ate ennyumba nnene sobola kyemba mbeera ne brother mwana mugambira ne brother wange kyemba mbeera ne brother nsobola kubeera mu nnyumba eyo nnene bwomu ne bwolaba nafunye contacts zo biki njagala kufuna muntu gwembeera naye kati wali we yayongerayo omwaka nange nenjagala nkole target nzimbeyo akayumba akalala nga yali gundi yange nange ampeeyo time neme kufiirwa abapangisa bano tulwokuba tugenda gisulamu enju ate jukira tetwemiitingangako ayinza okujja naata nemutakwatagana nga abapangisa obagobye ebiki kati nengamba waayi kansooka enfuneyo singa nfunayo akayumba wesobola okubeera nga bwe twemanya because I had that brief automatically ayinza okujja n'atansiima nga tenze nagobya abapangisa bange oba ye najja nesimusiima nengamba naye with this time nga naye bwayongeddeyo omwaka contract nange kantetenkanye funeyo ki akasiisira akalala we tunaasula munaye kati kyenakola nempitiramu my mother ngamba nafunye omuntu naye nina okufunawo enkola ki nina okuva ewa brother wange netongole kati mu process eyo there was a house ya maama wange gitwali turenovatinga naye nga namukubira plan mugamba ennyumba eyo nnene etuseeza omuntu bwagipangisa sente ezo tugibreakingemu ntutto tugirongoose bulungi
nze ndowooza kuzimba byange naye mukadde maama ngambe ennyumba yange eyo muginnongooseze. Baklanti baffe abadde Properties tubabuuzaako mwenna mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Kakati tukomyewo nate tulina baklanti baffe bulijjo abatugamba bannange mutunda byapa byokka ffe twagala ggula ku mmwe. Tulina abatunda ebibanja tubiwulira naffe twagalayo abalina ssente zaffe entono ezitandikirwako. Si ntono buli ssente emala naye kale buli omu alina oba obusobozi bwe. Nga waliwo abagamba obusobozi bwange bukoma wano bumiliyoni na miliyoni 5 na miliyoni 6. Naffe mutuyizeeyo newe kiba kibanja newe bandagaano tubaleetedde estate empya. Ndowooza mugiraba etandika na kkubo lya kyalo ekkubo lirino neighborhood mugiraba byonna tugenda balaga neighborhood mulabe. Tetwayagadde gisenda nnyo kuba twagala tubagulizeemu ebintu ebimu ng'osobola okuba ebitooko obyetaaze. Osobola okubeera gwe ng'ogamba omuti gwange ogwaffene mugulekeemu. So twagiresenga bweri nti buli omu paatiyo ekirimu kyotwala. Gwasalawo nti nza saagala mu muwogo. Gwasalawo nti nedda saagala mu ffene. Gwasalawo nti omuti gw'omuyembe ogwo mugugjeemu nedda. Naye nga estate nnungi nnyo 5/5 naye oli wadde mbogamba nze njagala 5/5 njagala 5/5 oba emu. Bannanga bamanyi bulungi size y'ettaka. Nkimanyi bulungi mumanyi nnyo 5/5 etegeeza ki. Okimanyi bulungi oteekako amakaago bulungi n'osigazaawo ne compound yo osobola oteeka emmotoka abasinga mwine emmotoka zammwe. Nkimanyi bulungi 5/5 muzimanyi. Neighborhood nnungi masanyaze mazzi weebiri abamu mubuuza nnyo nga tewali banneighbor kati temunnaba kujjagula banneighbor n'abajjawa. Awo mbadde nsaaga mu banneighbor weebali. Era mugenda kubalaba weebali obusukka kuba eri gye bali kubanga wano walina kuba wammwe mwino oggulawo. Saagala muŋŋambe banneighbor ng'ano tebaliiwo estate muwulidde empya. Kitegeeza mudduke mangu mugule mutandike okuzimba. Ndagaano 5/5 ku miliyoni okutandikira ddala ku miliyoni 5 n'okwambuka. So woba omanyi mu nsawo yoweza miliyoni 5 tunoonyeeko. Neighborhood tugenda gibalaga yonna weeri yonna mulaba amayumba. So mutukubireko ku namba zaffe mama nga oziyitawo tubeerawo ku office zaffe okuva Monday paka Saturday. Esimu zaffe nga bulijjo 0752110514. Onoonyaako nkubirako bane ku WhatsApp. Abasinga ogamba nakoleza message oluddewo okuddamu kati saawa zino nzuuno mbanoonyeza birungi. So estate yaffe gye mbadde mbanyonyolako empya ey'endagaano 5/5. Abategera bulungi Mityana Road abasinga mu mpita mama Mityana Road okusinga ono ye twamwekwata. Kakati ojja Kiwawo kyamira Kiwawo ku muzikiti nojja kilomita ziri 2.5 okuva ku main. Amasanyalaze n'amazzi tugenda bibalaga amasanyalaze tugenda gabalaga. So boda ekinene nnyo ya 2,000 okuva ku main. Then ettaka muliraba litandika naki na kkubo lya kyalo naye 5/5 n'okwambuka. You can decide otwale 2-3 naye ziggwawo mangu kubanga tuli ku miliyoni 5 n'okwambuka. Nze ndowooza kuzimba byange naye mukadde maama ngambe ennyumba yange eyo muginnongooseze. Nga nze namuwa idea tugitememu 2 bedroom, 1 bedroom and a bedroom, another bedroom. Ebirimu nga there are two rentals self-contained nga nnungi malidadi. Kati bwe mala ogirongoosa paati emu I unroofed it ne tujjako roof ne tuteekako endala bulungi ne tukitereeze tuke ku mutindo oguliwo generation eno. Kati era bwe twamala ogitemamu paati emu twaga nti tosobola zimala lumu soke tumaleko akayumba akamu tukafuna omupangisa akala tunakakola mpola. Kati engeri maama wange gyali mukwano gwange mukama no nafunye omukyala naye njagala kuzimba kayumba abapangisa bange saagala bagoba agenda okudda nga ninawo akayumba. Ko maama wange nangamba mutabani olaba otya
renovate mu kifo ky'okutandika buto time ennyumba tejja kuggwa in time pozi nga sente ozirina naye ne sente saazirina ezisobola kumala nnyumba etandise nangamba for the time being nze sirina sente finish up the other apartment mukyala we munadda kozi mama nga neyanziza you finish up tujja kwebala kubanga oli waddemba okuŋŋamba mutabani kola booti ne booti konzi neyanziza mama ennyumba yali ku scratch teyalina tiles teyalina nenga amadinisa ge gali agedda nga nina okugajjamu ekintu nkiteeke ku mutindo omukyala agenda okujja nga eri ku mutindo nga ngikola bulungi nga ngirenovatinga kati time yagenda okudda nga tennaggwa ng'era nkyabeera wa brother wange naye ekintu ekyo nga kinnumya omutwe omukyala gye nga mbeera ne brother wange naye tekyasukka yakomawo nga tennaggwa naye ng'ebisinga biwedde naye nga sinateekamu ndabirwamu sinasiga langi it wasn't painted yet no wardrobes tezaalimu cabins eza kitchen tezaalimu naye nga njagala ekintu ekiri standard kati laba waakomawo nga tebinnaggwa kati nga alina okujja okunkyalira ewa brother wange kati nali sikyagala nesooka mugamba ogira osigala ewa mami wo naye nga newa mami we mukyalo agamba nze ekyalo sisobolayo kati kyenakola nemugamba lwaki tompola ku ssente tumalirize ennumba eno abange bulamu mundabirwamu naye bwe tushifutinga nga tennaggwa naye tuveeyo eri ewa brother wange kati nagamba nja kujja twogere ng'ajja atite ngamba naye tusooke tugende ne ku musaayi ne tugenda ku musaayi kati Mr. Suzy omuntu bwe mugenda ku musaayi ne babakebera nga muli balamu automatically ajeejja ey'okutungula vanilla already oli abadde mu kiyumba emyaka 3 ate babakibedde muli balamu so agiye okutungula vanilla ejja tuddeyo tuzze ewaka butterflies are running in the stomach tension is increasing ekyaddirira ki we started that romantic touching kissing God it was nice we started the praising Bible tugibikudde tunoonyeza vaasi tugisomye ekyaddirira nga ki couldn't resist it anymore it was fun it was fantastic it was nice govanga ku kintu ng'omuntu gw'oli naye kubanga twematirirawo nga twerabye naye ova ku muntu ng'oludde nga weesunga omuntu it was one of the best vanilla I've ever had katubeerawo nga tubeerawo kati nga mugamba nga mutwala ne ku room ne kayumba nga mugamba tugenda beera wano for the time being tetuyinza kukozesa nnyumba nnene eri nga tetulina family
family bweneegijja nga tushifutinga nga tudda muli wanga yali ereeta kasente akawera koyi no problem nga mugamba naye ogiraba ebibulako tubuzaako endabirwamu nga mugamba olina kasente ompole tugimale nze sirina bayire nali sirina kubanga nga sente zonna nzimalidde okwo gagamba ni sente zange zewangamba ntereke for the months naziwadde mukwano gwange kale nabadde nzize nazo naye bwe natuuse ku airport nenziwa mukwano gwange konzeyo naye kati it is a week ambuzaabuza konze kiki nga mugamba mukubire kale nga mukwano gwira mubuzaabuza nasooka muwaayo awo simanyi $5,000 all in all sente nezibula nsasozi kyenkugamba sente ze yalina okudda wano atandikireko ze namugamba atereka atandikireko nezibula simanyi naziwadde mukwano gwange agenda azifungise simanyi nze nga ngendeyo ensagala agenda nazo mu kyalo naziwa friend we naye friend we oyo yali ku kyeyo naye yamusooka okudda naziwa friend we agenda nga tayagala ttambula nazo agenda oba azimukyusize oba azimuterekere byannemutegeera. So she got frustrated mukubira nti ate yaziwuze simanya anisi. It was a long story. All in all nga sente teziriiwo. Nemugamba nno toyina wadde 10. We don't have a single coin. Ogenda kukola otya? Naye nkasooka addayo mu kyalo. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tuyina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tuyina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku Sande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Naye nkasooka addayo mu kyalo. Kati ng'agenda ne maama we nga balambula obuyumba na buzimba malidaadi. Ankubira ndi ngenda kujjayo okulaba mukwano gwange sente ebiki. Ng'alina ne stress kubanga sente bazibbye. It was over 4M 5. Ambuzaabuza biki lererere nga ndaba naye teyeeyagala. Kati ajja nkubira essimu bwe yaddayo wamami we ajja nkubira essimu enzigi eyo naye mpulira I'm feeling sick biki I think I conceived kubanga yajjamu October n'amalawo October n'amalawo ne November. Kati omwezi guno guggwako October
angamba ndabika naku nsiivinze konze genda ofune ka test okebire obere sure agenda nakafuna nankubira ekifaananyi nti kalaze kali positive konze jangu tujja kwogera kati nali forced okufuna obusente mangu nenteeka endabirwamu mu nju ngamba ennyumba eno tukiyingire nga bweri era nenshifting ewa brother wange nenzija mukazigo kaffe kano akapya atutuulanga jjanga twogera ngamba ndi pregnant naye am frustrated sina wadde ekikumi mukwano gwange yanziba sente. It is your fault. I had told you to send you the manos tereke wagana konzi kati sente wazimuweereza nga buweereza anazanya nazo ku airport nezimukwasa nga saagala genda nazo mu kyalo sente teziriiwo kati ayagala agenda kunsasulangako z'abasobodde njawanga biwanvu nimugamba nenkola ensobi gyenja okwejjusa obulamu bwange bwonna nemugamba olaba otya oddayo ku kye kubanga okuvaayo bakama be baali bamugamba yabalimba nti agenda kuddayo era bamuwaddemu ka vacation ka 2 months addeyo kati omwezi ogumu guweddeko mugamba lwaki tokozesa opportunity eno noddayo bakama abo n'obagamba oddeyo naye kubanga bamukubira essimu ne mugamba bakke mubagambe munanyongeza raise sente bweziti bwe bamukubira n'abagamba bwemba mwagala nkomewo mumpe sente bweziti kati tuwaziwe bwe yabagamba it's okay, we shall give you the money. It was a good offer sente ze yali afuna ne mugamba lwaki toddayo noba kati jjukira ngambye ali pregnant yalabika yali like 2 weeks or 3 ne mugamba eno improved offer if you can go back nobakolera like 6 months 6 months or 5 nobagamba nti munnaye I didn't know I came back when I'm pregnant, I can go back now kubanga sobola kubeera mu mbeera eno gobagambe tinabadde sitegedde tindiki kinafuna olubuto we naddirayo naye osobola okufuna this money for the first 4 months or 5 kubanga olubuto luba lukyali luto okyasobola okukola ne tutuulanga ffembi ne tukola ki ne twogera ne mbuuza can you do it nangamba yes I can nsobola I can go nenkolayo emyezi gyange 4 oba 5 ne basazaamu contract nenkomawo ne mugamba are you sure nangamba ye kuba yali mu stress nga sente ze bazibye ne tukkaanya mukukkaanya fembi era bakama be ne batekeka tiketi ono yamalawo emyezi 2 n'agenda by December bakomawo October November n'abeerawo October ne November December yali atuuse eri munaye nga ye program gye tugambye nti even if you go n'okolayo emyezi 3 oba 4 oba 5 munaye esasozi it was era nkikkiriza it was the worst mistake of my life era nkyejjusa era nkyevuma
era Mukama asonyiwe. Nga twolekera ekitundu eky'ekkumi ebintu bino oba oliawo ndaba nga kyansonga nnyo okubanga tetubibuusa maaso ne okubikomentingako. One, relationship eri eya eweddewo naye tulabye nti waliwo enkolagana esigaddewo even when she got married. Yes, ebyalaavu birabika nga byo byali biweddewo, naye wagenda ne wabeerawo obwetaavu obuli financial nga ono alaba obuddukiro oba escape route kwe kuddamu n'acontactinga ex-we for financial help. Njagala bategeeza ebigambo kadda nnyuma wano bitera okulabikira. Oli akiraga sozi kyogala tusobola kubeera na mikwano. Mwawule emikwano n'abantu bwe mwayagalako. Waliwo abantu abamu nga mulungi nnyo naye nga njagala okutegeeza eky'ensonga ekyenkomeredde oba ekisembayo wali badde okkiriza nti omuntu oyo oteekwa mufiirwa. Si kyangu kubanga oli yali mukwano gwo. Bw'amala okubeera mukwano gwo ne mutandika relationship, mumala okutandika relationship eggwawo n'olowooza nti ogenda kuluzinga relationship but ogenda kusigaza friendship. I want to tell you this. Kisoboka nnyo abantu ababadde ab'emikwano bakyali okuwunzika nga bafuusa abaagalana ne babeera abaami, omwami n'omukyala. It is very possible. Naddala nga waliwo ensonga ze tutunuulidde oba ne tuzitwala ng'enkulu. Waliwo advantages mu kukyusa enkolaganayo ne mukwano gwo wasoma naye okola naye mwasinkana ku kibuga, mwasinkana mu yuna, mwasinkana ku ddungu. Kakati omukwano gwammwe ne gukula okuvaawo ne gutuuka okuva mu friendship afuuka girlfriend afuuka boyfriend mutuuka n'okufumbiriganwa. Waliwo advantages. Muba mwemanyi ne bwe mankuwaddeko muba mwemanyi mu bintu bingi, muba mwetegeera. Si ye muntu aba agenda okutawaanya okusoma kuba olwedde oba wamusoma ate nga wamusoma oli soba, si kuba nti wagwa mu laavu ng'ebintu obiraba kifuula nnenge. That is one of the advantages. There are very many advantages, but I want to tell you there are also disadvantages. Naddala singa omukwano gwammwe guggwawo, you're going to lose both the relationship ey'abaagalana, boyfriend girlfriend, and you're going to lose the friendship. It is very hard. I want to tell you this. Si kyangu. Aba bakugamba nti twali twagalana but we are just friends. She's my best, he's my bestie. Take time. You will be shocked with the results you'll get. Njagala tukkirize ensi erimu abantu bangi. Ensi erimu abantu bangi. Osobola okukkiriza nti ono ngenda muleka. Njagala kukubuulira. Oli mwana wa buwala tosobola kubeera comfortable ng'osanze conversation y'omwami wo ne ex-girlfriend, ex-wife, newankubadde nga ssente emitwalo 5 ze babadde basaba oli okimanyi nti gwe ozeetaaga bagenda ziwa ggwe, ogenda kusiba nviiri, ogenda kugula lugoye lwa pate, era ojja kusigala ogamba kaabulengana olugoye lwa pate, kaabulengana okusiba enviiri. I don't like it okubanga okyawuliziganya ne ex-wo to the level okubanga muwanyisiganya ssente. Kati ojja kuganda kunnyonnyola but we don't meet, oli ajja kugamba toyina bw'okinkakasa. So bwe tutunuulira Gaayo n'engeri gye yali yeeyisaamu ono eyali atte engeri gye yakubiramu ono ku end of year eve, amusaba olukusa awase bw'abanga consent agimuwa okugenda maaso n'omuwasa amuwase, bw'aba akyamwagala amumulekere. That guy was trying to be very very clear. Yes, omuwala yali amwagala naye yali tasobola kwegenewaringa the history gwe yali awulidde ku muwala ono n'engeri gye yali asoosowazamu oba engeri gye yali ayogera ku mukwano gwabwe. No, ekyo saakyogerako wali nga nkirinze wano. That guy
yes yayine bbuba yali tasobola butabeera na bbuba olw'ebyo bye yali awulidde. Omusajja watuukira okukubira ono ennamba yagijjamu buzijja mu ssimu ne bweba yagijjamu amanya nti yeyo ate kubanga yatwala obudde ng'awulira emboozi eyo mu girlfriend we bannange mukwano gwange bali kati mukwano gwange kanuna akagoye mukwano gwange yakangulira kati eno saa ya mukwano gwange mbadde wano ku birthday nenzukira ekirabo gundi kiyampa bawulira nnyo emboozi ezo ne beekengera so n'atekinga step okunoonya ono bw'amunoonya yes teyabeera kkiriya ye yalowooza nti oba oliawo kaamukubidde ku ssimu ate ono n'agamba nti muwase newankubadde yateekawo condition tomulumya blablabla ebyo byali ekintu yali amaze okukivaamu terina nnyo ngeri gy'oyinza kuwabula nnyo mu kintu ng'ekyo ono wali omwagala kati ate n'amututta omwagala n'amututta amwagala si ye muntu eyali omwangu okuwa advice newankubadde yali badde entuufu kubanga ono olwedde yali amumanyi naye oli yali tasobola kubiwulira n'abiwa ekitiibwa kakati oba oli awo ye yalowooza nti ono kati kakitegedde then agenda kusala omuliro ebyokubanga bakolera wamu of course ebitasobola kubeera nga byogeddwa nga bikoleddwa nga muli eri ku mulimu nkusuubira okubanga bw'otuuka okumanya nti kati onannyuse ebitasobola kubanga birinda then wabeerewo omuntu omulala ayinza okubikwasaganya bw'obanga ddala otegeera bulungi nti ono omuntu wamwesonyiwa bw'ekyoyinza okukinnyonnyola zabadde waka issues blablabla hey njala kutegeeza ebigambo bino singa ebadde message oli n'agisoma ng'eri very clear naye olw'okuba ebadde call nga tawulidde kigambo ku kigambo ateekwa okwekengera okutuuka ku level y'oku blockinga yakitwala ku extreme but I'm telling you yali yeekengera so kitegeerekeka ku side emu oba endala kakati ate amala okusanga nga waliwo conversation yammwe eyinza obanga ebadde voice note eyinza obanga ebadde call ng'ebimu n'okubiwa tabiwulidde naye ng'akusaba ssente oli asigala agamba omusajja asigala agamba nti omusajja akyasobola okuba ng'awa mukazi wange ssente asobola n'omusabako ate n'ono olw'okubakkiriza alaba nti alina obwetaavu bw'oli kyangu okuba ng'asobola okuwaako oli sebe ekyo tokiyita kyangu gwe mu mutima gwo ky'owulira nti tosobola naye ate gwe ku nkomero wali badde wali oyinza okwekkiranya singa sister A yali asazeewo okubanga muddamu kikwasaganya naye ye yali muvumu naye olw'okuba nti ate muvumu ate n'atwala omutawaana ogw'okunoonya gwe mu bwetaavu ako nako kabonera akalaga nti oba oliawo gayo mulala singa ali alemezaamu ono omuntu yali amukuba ekigu kakati ebyo omusajja oli okubisanga waliwo ebintu bye tusobola okubanga tukula bukuzi okubitegeera baawo ayinza okubanga ye okusinzira ku byalaba alaba nti mwagalana n'omuntu oyo gwe mugugulana naye njagala kutegeeza baawo mutuufu newankubadde nga naawe osobola okuteekawo embeera yonna eraga nti omuntu ono tewali kiriwo oba ebyaliwo byaggwawo oli mutuufu kakati mwembi muli batuufu tuteekeddwa okutunuulira ono bw'otayogera naye bw'otamuwuliza mufa is it a do or die oli mweteefuteefu okugenda mu maaso nga onnyonnyola buli kaseera byonnyonnyola nga bekanga ebitannyonnyoleka kubanga okusalawo kwa munno yagamba nti bw'obanga oli kwalaali ddala omuntu ono nga tewaliiwo kiriwo njagala kutegeeza ebigambo bino cut your communication stop your communication ng'agamba nti nze ne bw'ononnyonnyola otya the mere fact that you guys are communicating ate tompadde recordings nti buli kimu mbadde mpulira kyoyogera nekyayogera tosobola kunkakasa kati bw'asanga nga ate bakuweereza ne ssente ate n'ekyomutawaana ayinza obutasanga conversation yonna kyokka agenda okukebera mu transaction ku mobile money oba ssente ku account nga zayingiddeko ate nga source yeri nabagamba nti byebyo ebintu by'obanga gwokkiriza 100 ku 100 nti oli innocent naye nga n'oli akwakuzinga agamba nti akakasa 10 ku 10 nti oli guilty lwaki endagaano yammwe wamugamba togenda kuddamu kwogera n'oli togenda muwuliza abasinga babeera teri agamba nti communicate with your friend your ex-boyfriend your ex-girlfriend but please put some boundaries tali yoyo mpozi nga takwagala agamba stop your communication kati ate bwe mukkanya nti I stopped it ate bw'amala n'asanga nga waufunye ssente okuva ku simyoli
oyinza olwanagana okukinnyonnyola n'osulawo naye nga tokisimatuka. So ekyo nakyo saagadde tube nga tukibuusa maaso. Waliwo ebintu ebimu bye tulimba nga tebikola makulu. Kakati gwe n'okiraba ng'ekitone, waliwo abantu bagamba nti nze kyekino ndaba ng'ekitone ennyo. Kituufu gwe olaba ng'ekitone ennyo. Ky'ogamba buli by'olaba bw'obiraba n'abalala bwe bateekeddwa okubiraba. Okuŋŋamba nti nno ennyumba ye eri ku madirisa. Twogedde naye nkusaba ebifaananyi n'ompeereza ennyumba ng'eri ku musingi. Kati gw'oyinza okulowooza nti oyo ekyo kyatunuulidde atera kwebuuza kino. Kakati kino bw'abanga yakinnimba kyendaba nti tekyetaagisa. Biriwo ebirala byankwese, biriwo ebirala bya nnimbi. Waliwo akatwa akayinza okuyingira mu mazima go ng'ogenda kulwanagana okukakasa nti gali agasigadde gonna mazima, naye kano ka 1% akabadde kajuza 100 from 99.9 kana akatundu akatutuusiza ku 100 kokka nga keek'obulimba ne kaleetera okuba ebituli mu mazima 99 n'obutundu 9 gye tuva. Kakati ono okuŋŋamba nti n'ennyumba eri ku madirisa ate bwampeereza ebifaananyi ng'ennyumba eri ku musingi, omuntu ona kakati butandikira awo. Mugenda eri maaso okujjako ng'okyusa ennyo ng'ofubye ennyo n'oyiga. Kubanga oyinza oba nga byogera mu ngeri y'obutafaayo nga tolina idea yonna nti buli kyenkya ebifaananyi ne babikusaba. Abamu atuuka ku kulimba okwokubiri. Kakati wayogera nti ennyumba eri ku madirisa. Omusajja akusaba ebifaananyi n'ogenda ku internet n'otandika okunoonya ebifaananyi ebiri ku madirisa. N'olimba ogwokubiri, at least ko kale ono yalimba ogusooka n'alaba nti kimulidde namugamba nali nakugamba nti ennyumba eri ku madirisa bati amazima amatuufu gali nti awo nakulimba ennyumba eri ku musingi era ebifaananyi biibyo. Omulala wagambira kakati omuntu ono olwali mu kubuusabuusa akugjamu obwesige mpola agamba lindako. Omuntu ono tabanga alina endowooza nti olw'okuba ennyumba eno kati twagalana tutambuza ekintu kati bwa engeri gye musaba ebifaananyi alina ekirowoozo nti oba oliawo ngenda kumuyambako ku nnyumba alina ayagala ayiseewo ekikye mbuuza nti atya naye kati omusajja ono ennyumba eno kangize emabega mugambye nti ennyumba eno eri ku musingi. Kati sente zino naawe njagala okuziteeka nga si ku nnyumba. Olaba omuntu bw'atandika okukuliyetinga, bw'atandika okufuna ebintu ebirabika nga n'olumu tebiriiwo naye nga wakireese. Yatandika bigati nanga mwala naka ayagala kunzigyamu ssente. Kati ampeereza eby'omusingi. Kati nze muteekemu ssente ampe ripooti nti etuuse. Kuba oli agenda okubala nti ennyumba okuva ku musingi okutuuka ku madirisa yinza oba ng'endiddeko ssente mmeka. Bw'eba eridde obukadde 3 4 2 asigala akola agamba okay. Kati ogenda okukakana ng'omuwala agamba anze kati ye kakitwale nti anzija ku musingi paka ku madirisa. Kati zino ngenda ziteeka buteesi wali nsitule. Naye nga nkakasa nti oli bw'azuula nti bwebityo bibiri tasobola kisanyukira. Nga bw'atasanyukidde kyakuba nti olidde wamugamba nti ennyumba eri ku madirisa ate ng'eri ku musingi. Mukimanyi nti eri abantu okulimba nga kutuuka ne kufuuka ekitundu ku bo wallahi ne byabadde talina kulimba naye kanga nga akulimbi obulimba nga yakula mu bwo nga bwafuuka ekitundu ku ye. Okugeza oli ku mulimu, muli ku ssimu mwogera n'omwami oli ku mulimu naye ate n'ogamba munno oba ayogera ne guy oba ne boyfriend wo girlfriend wo n'omugamba nti ndi waka. Kati agenda okutula mu background nga bulijjo akimanye nti bw'alabira ebyo byakumulimu. Kati okanda kunnyonnyola nti wallahi simanyi ngeri gye nkulimbyemu sikitute nga nsonga oli already nga kubamu ebitundu nga kitegeeza nti oŋŋamba nti oli waka naye ng'olina by'oyagala okuyisaawo kubanga ewaka abamanyi nti kati olwo budde ogenda nga nti ogenda kwebaka okusinziira ku routine z'awaka bwe zibeera. Okakana weetaddeko ekintu ekirala naye nga okulimba kukuze. Ekyokusatu, sister agambye gaayo no nti ali lubuto. Yakava ku kyeyo, yes babadde boogera ku kyeyo, newankubadde emyezi nga giijo, kati akomyewo ekyaddondo, wiiki nga ziizo, afunye olubuto. Kubanga
okusinziira ku bivuddeyo olubuto lubadde mu nnaku nga 14 kitegeeza nti excitement eyo omubiri gwonna gwali excited nekikwatayo bukwasi. Waliwo relationship olumu eziba zitandifudde naye olw'okuba tuba twadduka nnyo emisinde egyo ne wabaawo bye tubuuka ate bye tubuuse nga bikulu nga biteekwa okubackfiring olumu. We like it, maybe we don't like it. Ojja kumbuuza soze nga ki. Waliwo nabagamba nti relationship ng'oli ali Dubai, ng'ono ali Uganda, oli ali Bungereza, oli ali Canada, temwesinkanangako face to face. Relationship y'oku ssimu eyo etandise ku ssimu eyawukana nnyo n'abantu abeerabye. Emikisa mingi nti abantu bano basinkana nga waliwo oli byatali comfortable nabyo ku munne. Kyenva amagamba nti ka percentage kabeere akatono ddala paka nga mwesinkanye kati lava etandika okukula okusinziira ku oyo kwezo practical zoba osinkana eri mwanyumyanga mboozi tebyali that practical. Bwano bwendi nga bwondaba ku screen bweti oyinza obutamanya nnyo height yange oba oli awo oyinza obutamanya nnyo kala yange ey'enkomeredde naye bwe tusinkana nga munnange wano ebeera filter kati n'obyawula eri abantu nga they are just obsessed with filter nga tasobola kukkiriza kifaananyi ky'okufuluma nga tali mu filter. Ne ku video calls kati mubimanyi nti tukola video calls ku apps ez'enjawulo nengera waliwo option ya filters. Oba ogezaako okuntegeera mukwano kakati ogenda osinkana omuntu nga mulala kati bwe musisinkana mu bbanga lya wiiki 2 mwezi gumu omuntu ono n'afuna olubuto kitegeeza nti wabaawo okusiba wabaawo natti z'osibye kakati olumu waali agadde okukola decisions endala naye ate olwokuba waliwo natti ze wasiba kakati omutendera ogwo ng'olina engeri gye wagusiiringa. Mukkirize waliwo relationship ng'enyuma nnyo okutuuka okubeera mubiri serious kubanga kakati mu bino kyenjala okusigira kye kino omuntu ono ngo mwakasinkana obadde Uganda abadde America bwe mugenda okusinkana waliwo okwetegeera waliwo obudde obwetaagisa obwa mmwe you the boyfriend the girlfriend the husband the wife you ng'ababiri kati bwe muyingiramu omwana njagala obategeeza you like it you don't like it omwana ono agenda kugaba n'obuvunaanyizibwa era ogenda okwekanganga omukyala kati ali aconcentratinze nnyo ku mwana okuviira ddala mu lubuto kakati waliwo obwongo bwe bukyuse obuvunaanyizibwa ku muntu ow'omunda gwasitudde bungi it's a new experience could be newankwadde ayinza oba nga yazaalako nga bwe tuwulidde ono naye mukwano buli mwana ajja n'ebibye teri yagamba nti kati nze nina obukugu mu kuzaala buli mwana ajja yekka kakati luli olubuto terwamutawanya kati n'olumutawanya luli lwamutawanya we lutandikira luno olumutawanyiza atambuddeko emyezi ebyo byonna tobyetegekedde kakati olumu tomanya nti omuntu ono attitude eno gy'alina mood swings zino z'alina oba ekibeera kino ky'alina okweronda kw'alina akulina lwa lubuto oba naturally yeeronda. Bwe mwabeeranga eri temwabeeranga naye essaawa 10 you could be on the phone for like 2 hours. Si kyangu okugamba nti mugenda kubeera ku ssimu for 6 hours. Even if there were 6 hours, those are just 6 hours of the 24 hours in a day. The 18 hours, you don't know the person. I can pretend. Nsobola okwefuula kyonna within those hours nga ndi naawe online ku ssimu in the chats nsobola okwefuga kati bwe tusisinkana wano mwalaali biralamu kati tubadde twakasisinkana ate onaafunye olubuto so you will get confused. Ono yennyini okuvunaanyizibwa ku bantu kiyinza oba nga kipya ku ye kati ogamba nti lwakubanga nzadde kyava tafaayo tayagala mwana oba naturally si muntu wakufaayo okulabirira bantu. Bino byonna emikisa gy'okubanga obitegeera oba ogisaze lwa nsonga mubuusa omutendera. Njagala kukoma wano tuwunzise asuggestinze nti sister oba oli awo addeyo ku kyeyo ebulayo ebitundu 2 waliwo we tugenda okukaayanira nze naawe obuzibu oba ekirungi tetuli wamu nti tugenda kweyulizaawo ng'ogamba sozo olimba nedda sikkirizigana naawe nga nange nkugamba awo sikkirizigana naawe ku nkomero ya byonna nga story bwe tuwulidde kati ate etandise ka relationship akalala kaliko ebibuuzo kaliko disappointment
kaliko heartbreak. Naye ng'ebibuuzo nze naawe nzikiriza ntulina ansa zaabyo katusinkane mu kitundu eky'ekkumi. Nze Nancha Beatrice okuva mu Dembere Properties and Associates. Tubeebaza nnyo olw'okutuwagira, tubeebaza nnyo olw'obutakoowa kutuwagira, kutugulako ettaka, kuleeta ebyafaayo byammwe ne tubikyusa, tuyita ne tusaveeyinga ettaka lyammwe, n'okutwesiga ne tubawabula mu nsonga emu oba endala. Nze nekindeese ng'oggyeko okubeebaza bakasitoma baffe naddala ababadde basinga okumbuuza ettaka eddene ery'okulimirako. Mbaleetedde ettaka ddene, eka z'ettaka ziri 305, mu Luganda ziri yiika 305. Nsaba tuwulirize bulungi n'obwegendereza baklanti bange abalungi. Mugenda kunkubira essimu mumbuuze ebibuuzo byonna bye njogedde wano muddemu mu bimbuuze. Njagala ojje ng'oyinako idea, nsaba owulirize vidiyo eno ogimaleyo. Ettaka lino lisangibwa Bamugolodde Nakasongola District. Bamugolodde Nakasongola District. Ziri kilomita 10 okuva e Kampala. Tuli wamu? Ziri kilomita 10 okuva e Kampala mu town. Oba olinnye taxi oba ovuze emmotoka yo. Ettaka lino abasinga mubuuza ninnyawo boda ya ssente mmeka. Togenda kulinnyawo boda. Oluva mu mmotoka, olusimbula emmotoka yo n'ogipaakinga otuukira ku ttaka. Abaagala okulima ogenda kutandikirawo okulima. Ettaka lino nsaba tuwulirize bulungi baklanti bange abalungi. Ettaka lino si kkalu lyonna. Okutandikira ddala gwe wenna agenda oddigula oba oyagala kulima ogenda kutandikirawo okunoga ennusu ku nnusu. Tulinako amaka, ennyumba ey'amaka self-contained. Osobola okusalawo nti nze ngenda ku faamu maleyo omwezi ew'okusula weewali. Tulinako ennyumba ez'abakozi ezisukka mu 10 mu station ez'enjawulo. Kuba ettaka eryo ddene tetwazikwata ne tuziteeka wamu zonna wabula twazaawula yawula okusinziira nti ono akolera wano ono wali na wali. Mu bufunze tetwaziteekamu kuba ettaka ddene. Kizibu okubanga omulimi agenda kukola wano ataddeyo atambule mayiro eka bweziti nga 5 okutuuka wasula. So naye tulina ennyumba ezisukka mu 10. Tuyina ebiyumba by'embuzi already ebizimbe, tuyina ebiyumba by'enkoko, tuyina ebiyumba by'ente already ebizimbe. Ku faamu eno yiika 4 ziriko emiyembe, nkiddamu eka 4. Abasinga muyinza olowooza decimals, hectares nedda. Eka y'ettaka abasinga nkimanyi kyenjogerako mukitegeera. Kuliko aga 4 wagandaba galiko emiyembe emikulu egiri ready okutandika okunoga. Kuliko ebitooke ebiri ready okutandika okujjako emmere era ebadde egibwako. Kuliko emmwanyi ezisukka mu eka 2 enkulu n'ezibadde zaakasimbibwa. Saagala omulimi olowooze nti ogenda kubonaabona n'amazzi biki. Tuyinako ddaamu oba ziyita enzizi ziri 5. Enzizi zino twateekako irrigation system etambuza amazzi mu faamu ng'ekozesebwa sola, amaanyi g'enjuba. Titogenda kubonaabona nti amasannyalaze gagenze, buli omusana lwe gunaayakanga nga gwe omulimi ojaganya. Kubanga twateekako system ekuba amazzi ne gagenda mu tanka ne gasaplayinga faamu. Ente ezo ne zinywa, ebimera byo ne biba nga nabyo tebitataganyizibwa mbeera ya budde. Tuli wamu ba mikwano. Faamu eno eri fenced bulungi. Faamu eno mulimu drippers eziyambako okufukirira. Settinga busetinzi n'oteekako wali switch system neyo kuba yokka.
tuli wamu. Faamu eno kuliko space enkalu nene esukka mu eka 10 gy'osobola okukozesa ebibuyo ebirala. Nti osobola osalawo nti side emu ebeere ku faamu, side emu ogenda kuteekawo project endala, oba ssomero oba factory, anything ky'oba oyagadde. Ettaka lino kyapa mu ngalo, kyapa ku mmeeza. Oleeta ssente nkuwa ekyapa. Ettaka lino teriiko nkayana n'emu, olirambula misana ng'ensi yonna eraba. Oli waddembe okunsaba fotokopi y'ekyapa oba ne tugenda ffenna mu Lands Office n'onoonyereza n'obuuliriza ne ku kyalo. Ettaka lino tulitunda wamu. Abamu mujja kungamba nze njagalako bwe kiti, nze njagala kitono, nze njagalako bwe bati, tulitunda wamu. However, musobola okufuna ne mwegatta mmwe, sobola okuba like an organization oba ba investor ne muligula mmwe ne muligabana, naye nze nga nze nditunda wamu. Buli eka njitunda $15,000,000. However, tuteesaamu kasita ontuukirira nkubira essimu yange. Essimu zaffe zitambula unawana kwe tuyisa obulango bwaffe ku mitimbagano kweziri ne mweno video eri namba kweri ojja giraba. Nsaba onkubire. However, ettaka lino teryetaaga nnyo kwogera ku simu. You need to meet me one on one twogere. Strictly nga twogera ku business. Abasinga mujja ku office ne munninda nga tewankubidde essimu, oluusi sibaawo mba busy bakama bange nga nkola mirimu gyammwe. Oli asobola okugamba nkulinze lunaku nzija, nsaba onkubireko. Office ziba nzigule era timu yange ebeerawo, naye nze ng'omuntu, like if you want like to meet me physically, you want to talk to me one on one, kindly call me tukola appointment. Nja kuwa obudde. Abasinga mumanyi mbawo obudde, nombuuza nja kuwa obudde. N'oba togenda gulamba wo obudde. Essimu zange zibeerako era message nziddamu. Wema nduddewo okuddamu nsaba onsonyiwe era mmala ne nkuddamu kuba mba busy. Nsaba munkubireko abo bonna bapikinze interest mu ttaka lino, abaagala okukola faamu, sinakukola kutandika butandisi kubanga eno project kutandika kunoga bunozi nnusu kubanga buli kimu kwekiri. Faamu eno tetugitunda nti tulina ebizibu, naye tugitunda ate tubeeko ekirala kye tukola. Tuli ready okuguidinga n'okubeererawo mu mbeera yonna nti tukuyigiriza kino kikola kino weekiti. Kyoba totegedde, oli mupya mu mmwanyi tozimanyi, tujja kusomesa. Oli mupya mu miyembe mu bitooke, tujja kusomesa. Oli mupya mu bulunzi, tujja kusomesa. Tomanyi kukozesa system ya sola, tujja kukozesa. Tomanyi nzizi bazikola batya, amazzi bagakuba batya okugenda mu tanka ne geetooloola faamu, byonna tuli ready. Saba mukubireko ku namba zange 0752110514 oba mumpereze message ku WhatsApp nja kuddamu. Bakasitoma bange abalungi nsaba video eno tugiwulize n'obwegendereza tugimaleyo. Kubanga ebibuzo byonna bye weetaaga okumbuuza nkakasa biri wano. Nze nsaba ojje ewange nga nnyongera just kutangaaza mu ki ky'owulidde. Otherwise, mwebale twagala, mwebale kutuwagira, mwebale kutwagala. Mwongedde okwagala Dembelio Properties. Mwongedde okwagala Madam Dembelio. Nsaba Mukama abampeera omukisa. Era abagabirira ennyo n'emmwe ebyo byonna emitima gyammwe begiyayaanira. Abawo bye musinga okwetaaga okusinga bye musinga okwagala. Akuume.